alagidde attibwe. Ani alagidde? Ye full figure avuddeyo n'alagira gavumenti munnange ate ejjawagira babeere nga batta omusajja ono eyatta abaana ku ssomero ery'Eggaba oba erisangibwa Eggaba. Full figure wuno abadde ku Salt TV waaviiriddeyo n'abeera ng'ate munnange agamba nti omusajja ono agwana akuttibwa. Nakofesi nga natta basiba waki okumwongera emmere ya gavumenti be bajjuza amakomera abo nabo babatte ne bajjuza emisango be bajjuza emisango bawadde abalamuzi babononera obudde poliisi ne bajononera obudde naye afe omuntu yakola ekintu ng'agenderedde mpozi ng'oli ekikola nga tagenderedde naye yakola ekintu intentional nga alaba nti enkola nti kutta oba mulala oba mulamu naye attibwe. Ebirala bibadde ku street okwo nga ffe tubiwa ekyokulabira mu kasasiro waabyo n'okisanga n'okiwaayo 10 tebyatta ku bantu. Kasisi yabeewa n'ebibagayiso wano n'ebitwala oba babitwala luddawa bano bakola ki mu public yo n'okebera ddi nti ono naye mulalunga abeera smart alina ne mobile money agenda ne ku mobile money n'ajjako ssente kati oba bankwatiddwa n'akwatibwa enkwatibwa bwetyo nga yatanadda attibwe naye bwe baba tewali kalabba mukwate mu tteeka. Abaka bonna basirise kabeere mbaka w'Eggaba balondayo nani parliament zonna zisirise waliyo simanyi ono nyweko Derek simanyi ani bani yabaliyo nego balonda asirise n'aliyo asirise tebagasiza bantu tebasaana kugana parliament waliwo politika kyagase nako tewali nako ze balugamba nti paseni gy'abalalu wano mu Uganda ennene nnyo etegeeza kati buli muntu atte munne tuli balalu kati yo nobaawula otya oleza kusala ne mobile money ku dduuka ogenza okoze olukwe ozeeyo oketa oguze ne kufulu mu America yattayo bameka gutulabanga wano waliwo ekigendererwa kirala mu America gyabadde akola simanyi obwannansi simanyi biki yatta bameka nga teyawa abantu na overdose. Nga tukyali wa full figure ensonga za mirembe tannazivaako wuuna alina kyagamba wano. Bafuukira ddala ebizibu eri abantu sendabera ku maama wa mirembe omwana yamuzimbira ennyumba ya biliyoni 4 matu wolowooza bwe nakulaga ennyumba ojja kukkiriza njogera ku biliyoni sogera ku miliyoni ate sente nzimanyi kuba nzikola nzimanyi nzibala gitusuleyo sajitadde ya sente mmeka anja kugisuula ye gikuwa nja giteekayo nja kugireeta enkya ekyo nakyo tukimale gisuleyo sazenga njitaddeyo siri ku social media ndi kuki bonatuka kuviva ku social media jejjukuwa kati buli week face your camera yes, face my camera yes is my camera ogamenti billion ze milioni 10 yes billioni 4 yeah ze milioni 10 yes ombulia sente sula ekifaananyi nje kiteekayo ombulia sente nze anti okisusiza omukwano omanye maka emire kuyiga meka omanyi bwefaanana agisuleyo my brother byenjogera mbimanyi tujagala wali ku lutimbe nja kugikuwa ekyo nakyo tukimale oba yazimbira maama wa mulenzi gwatanaba nakuzaalamu n'amugja mu yemmuli omuzana neka n'okwekuba ebifaananyi maama w'omulenzi Katonda bwasitula omuntu problem gye mulina kyeki kyengambe ku balamu ti mirembe bakyamulaba nga ka mirembe kali akakateni nakugamba omwana oyo ng'aleese omukyayina wano nga n'ebintu bifulumira mu mannya ge kampani y'omukyayina yabe esobola okufulumya ebintu mu mannya go ne babiitikko okuva e China nga bijja wano oba olina kyozitowa. Subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Munnange gavumenti yavuddeyo n'ebeera nga ewa abazadde b'abaana bano abaafiiriddwako abaana baabwe ku ssomero liri eri erisangibwa Eggaba buli famire yagiwadde millions 10. Katooke tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano nga Balamu abaako kyayogera then tukomewo ne screenshot oba tugenda komawo mu comment section. Ebizibu byabadde mu nasale gye mulabye wabweru awo nga muyingira. So nasale gavumenti egigaddewo paka nga tumaze okutereeza ebibulamu wamu n'okulaba nti security y'abaana abasomerawo ekolebwako nga tweyambisa act eyakolebwa mu mwaka gwa 2016. Primary school, secondary school ne university
tebikoseddwa. President asaasidde nnyo abantu abafiiriddwa abantu baabwe era n'abaweereza obukadde 10 bubayambeko okubabudaabuda n'okulaga omwoyo gwa Sseruganda. Mama abatumidde nnyo era asaasidde nnyo bano abaana n'asaasira famire wamu n'asaasira n'abazadde okuviirwako abaana baabwe. So Yes, abazadde bano baweereddwa millions 10 kaakati tudduseeko mu comment section n'ekibuuzo kyange kiri nti abantu abakomentinga ebintu nga bino ddala baba bazadde? Owaliwo munnanga abaze mu comment section ne babaako bye bateekamu nga woli mu kulaba screenshot eyo oyo yavuddeyo we yawulidde ku millions 10 mbuzi eziweereddwa famire z'abaana bano abaafa. Munnanga oli n'alyoka avaayo n'alyoka agamba mbu senga abadde wuwe bannange naye nga muzadde. Kale katubeere nga tweyongerayo era mu comment section ono naavuddeyo n'agamba atya. Ono avuddeyo n'alyoka agamba nti no ezo sente ntono nnyo tezisobola kuzza bulamu bwa mwana. Okitegedde ono n'alyoka agamba nti era sente ezo tezisobola kubeera nga ziwonya obulumi abazadde bwe bayitamu. Kale katubeere nga tweyongerayo. Ono omulala n'alyoka agamba nti nange screenshot yeyo osobola okusomamu oyo we yagambye kasita yawulidde millions 10 nene wabaawo amuddamu n'alyoka abaako kyamugamba era soma screenshot ndi mukazi sijja kubeera ng'ate munnange njogera bwe ntyo nga bano we boogedde. Kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Olutalo lubaluseewo wakati wa Infotrust CEO Infotrust akwesa munnange ne Good Life Edi. Bano nno ba ku TikTok abafollowinga TikTok bano abantu mubamanyidde ddala abolonje. Kakati munnange CEO yavuddeyo ng'ali ku ttiimu ya Nsambya naye buli avaayo n'abeera ku ttiimu ya Nsambya nga ttiimu ya Mirembe emusabula. Okitegeera nno kakati nno Infotrust naye yagudde mu mbi. Twagala tusooke tukuwe akatambike ate tukuwe Good Life Edi ng'amusabula. Tamusabudde yekka, amusabudde ne mukwano gwe Phoebe. Okitegeera katubeere nga tubakuwa bano bonna. All the people I blocked them because I am breastfeeding. Ate you said at mama's no phones. Kakati ngenzo okujja eno okusimatuka ndaba era nga scrolling nga nsina bye ndaba. Eno ndaba nkeredde mu firimu. Kumbe waliwo gwe basuubiza amasefuliya kakati. Buli embwebo manyika nakayimba. Kirabika yagwa ddala eruma. Tawuni ye katwe yantama. Agendayo gwe. Embwebo kolera buli asala. Naye ate bw'oba wakwogoloza CEO mukwate. Ompogoloza omumale. Toteekamu Phoebe. Tebimala. Kiki? Temusobola kummalawo. Because lwona ovuma Phoebe ate nodira CEO n'omuteekamu. Olaba mbu weetenda okufumba. Nange neetenda okufumba. Saasira omukazi afumbira omusajja nga ye kyakeera kukola. Kutuuyana avumoli afune amasefuliya atwalire mu mukyala we. Munne mukyala nakuba mu ngalo. Ati watugabe tubeere under control. Basajja kubula. Naye omusajja akola papala bamuwa amasepiki. Basajja kubula. Ebyokulabirako ebibi bye tulina okulaga abaana baffe titobanga ng'ekisajjange. Mbo bannange omukyala yafumbirwa omusajja oyo alabye ate gwe omusajja owe yafumbirwa tumwogereko ki? Nze nja kuuza omwana wange nga mugamba tofumbirwanga. Muwasiza obuvubuka mwaba butegeerera. Nze nno nja kukula omwana wange mugamba tofumbirwanga. Mumuwasiza obuvubuka bwammwe mu butadde waabo butambulira ku limoti zammwe. Gwe nga bagezaako mu bufumbo bwasooka n'ovaayo. Kati bwenyumiriza mbuna eno naye n'obwasooka bwagaana. Sajja mmwe tebalina bwogero batambulira ku ntoli zammwe. Nze nja kukula omwana wange mugamba tofumbirwanga. Tofumbirwanga mwana wange. Kyogamba eddya lyolimu lyosoose okubeeramu eryeddiya. Eddya lyolimu lyosoose okubeeramu si lyerisoose. Nawe byagaana n'ovaayo era n'otulengeke waana ne bikola n'emirembe naye asobola okuvaayo n'atulengeke waana era ne bikola. Omusajja buli awo mwabuwasa
butambulira ku ntoliza mwe bulinganga mbuzi buli obugenda mu bulunda mubeera nabo temubuta tekasobola kukola video akaliko kakokka wabula obeerawo kaawo nga neero omulaalo waabeera ng'olunda embuzi yo muwusiza omusajja nimwenyumiza omusajja yange tasobya n'obufumbo gye wali wavaayo lwaki tobigamba abantu wavaayo nawe byagaana nga niyo byagaana n'ogezako wala n'ofuna obubuzi bwammwe ne mubulunda it's okay nimebe naye asobola okuvaayo nafuna omuntu we ne babeera bonna nafuna omuntu amutegeera gwe lwaki olowooza nti munno kyeyakoze kikyamu nnyo kakati ndiwo nenda okutegeeza gwe mulaalo gwe lunda mbuzi yo nze ndi musajja gwe batalunda nze ndi musajja eyeetegeerera ebyowooza munno alya ku mumwa ensi kati erya ku mumwa abantu kati balya ku mumwa abantu bafunye ku mumwa nze omumwa nja gukuba nja kwogera kati gwe mulaalo njagala nkubuulire lunda mbuzi yo mubeere n'abasajja bammwe nga mubulunda buli we badda tasobola kutambula yekka buli waalaga obeera bwawo ng'olunda yes wetoyongerayo senga asidi alina kyagamba wano. Guys, simanyi ani minister of gender and anything. I don't know women MPs. I don't know if we have any advocates for women rights and stuff like that in Uganda, but I feel like we have not had enough conversation on domestic violence or gender-based violence against women that a lot of people think inti chabuswavu nnyo okujja n'oyogera inti hey guys, I'm going through all this, you know, omwami ankuba this and this and this. I was very, very shocked that a woman in her 40s yajja waneeno n'atunnyonnyola bwe yalina ensundo mu Kasulu n'atunnyonnyola mbu nno baamutunga omunyo ng'azadde oba baamutunga omunyo oba yalina embalabe mu munyo najja n'akigamba 48 million Ugandans naye yazze n'atugamba mbu kiba kya buswavu nnyo okujja n'ogamba abantu nti omusajja akukuba mawe Museveni, but Minister of Gender, they have not done enough work. Wete tambudo wadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusaba berengo subscribinga, likinga, nokuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.